waliwo ekintu ekibi ekiyinza okubaawo simanyi bwe kiri mamange kanzije 87.5 Star FM. oli ku Star FM 87.5 96.9 emunyenye y'eggwanga program code YAMAKA omulongo babiri Sara ngemanya gange Bomiso Judith babirye n'akayimba nnwanira mukama ntobaganya kunsekerera bwekatebe katambudde nkaweereza abawuliriza bange mwenna mikwano gyange kaweereza Nanozi Aneti nenkaweereza Jason Muhindo nenkaweereza mutabani wange Francis M wonna woli nenkaweereza Magingo oli Kanyanya Busujju nenkaweereza Rianesti Gayi wonna woli Ojambo Enagulu nenkaweereza Ojambo Andrew Owagala Nagoje tulina Ojambo babiri Sebanja Roni wonna woli Abalo Irene Mama Mase Namusoke Emenvu nenkaweereza yampeereza nusu bitano nanteerako nti mpaawo kitacha Nasajja Salma webale nnyo Mutoni Nadia mwami yawe Ronald neyanza nnyo Nabwami Winnie neyanza nnyo Red Co Interactive Kauma Edward mwebale nnyo omuntu atuweereza ssente n'ateekako nti nno nateekako mama w'abaana mu diaspora tweyanziza nnyo tweyanzeege tweyanza nnyo mama Chanel wonna woli mama Shanit wonna woli Juliet wonna woli Nasiwe Bulenga n'abagereka Mariamu ne Jovia Nasozi tweyanziza bombo webale kuwuliriza kasuubire nti nno oli bulungi Mire Masaka mwebale kubeerayo baana battu abali mu nsi ez'enjawulo mwenna mwebale kuwuliriza mukyala Nannyondo Jeni wonna woli nsaba Mukama Katonda kuwa omukisa ate kusobozesa okutuukiriza ebyo omutima gwo gwe biyayanira mukyala Namagembe Robin nawe bali kubeerako na Chance Irene Hafswa Nanyombi Ndagire Robina Liz Joy Sauda Nakasujja omusheshe wa Mulongo Amina Cleve wonna woli Jeff Sauda wonna woli Jalia Nakiberu Shira Flower Nalumu Mildred Winnie Nabukenya Ntambala Zainabu Tifa Wakute Nakaziwe Suzani Queen Elizabeth Jeff Sauda nate Sarah Nguvu webale kubeerako Irene Juko Nansubu Gasara ne Kalosisi mwebale kuwuliriza Ono agambye Muulo nze mbuuza nti mabala n'enkala nsobola omukozesa n'omwami wange nedda buli omu akozesa kike Ono agambye mami kiruma nnyo okubanga abakutambulirako bamanyi naye nga temumanyi wakwejjanjabira kuba ffe tutambudde nnyo nga batugamba omuntu y'omu kyokka mukulu waffe yagenda ne mu nsi z'ebweru naye kati myezi 6 tafunanga mulimo ate nga ffe abamuweereza ne ssente ez'okulya mwana wa nnyabo kyangu okutegeera omulabe wo naye ate olumu okumuwangula kiyinza okuba ekizibu lwakubeera kyanguwako okulwana n'omuntu gw'otegedde okusinga okulwana nga nekyolwanyisa tokimanyi oba oli awo ng'amaanyi mugatadde na walala ng'ate n'ekibaluma kirala nze sigenda kusimba nnyo ssira ku oyo gwe mugamba gwe mumanyi olumu ayinza okuba nga naye waali naye ate olumu wayinza okuba nga waliwo omulala gwe mutannaba kutegeera awo kunaaba waayambira n'otegeera kiki ekiriwo Ono agambye mulongo mama gyebaleko nze nina akaduuka kange ak'engoye naye nali ntudde wano era nga nteeseko akareediyo nga kwoli ku reediyo omukazi najja wano n'aŋŋamba nti akola naawe nti ye bamuyita Naalongo e Tanzania era nampa eddagala n'aŋŋamba nti ndisiimule mu dduuka naye okuva ku olwo siddangamu kufuna wadde n'ekikumi maama nnyamba nze noolweruzira Nora naawe walisikinga nnyo kwe bukyowulira mpuliriza reediyo gw'omuwuliriza wange owuli owuddeko nga njogera nti oba Tanzania oba Kenya oba ki bw'aba muganda wange owaawa gwe tokimanyi nti abantu bangi abaferera mu linnya lyange Nora
watyanga muntu mukyamu ye yakuwera ddala ebyokoola gwe kennyini n'obyekozeseza nga yanoonya dda waanaakukwatira. Nora. Era nsiiba mbagamba nti ku rediyo kuliko abafere abayita mulongo, ku Facebook gye bali, luddawa gye bali, naye ne bakulimbira ddala okutuuka ku ekyo. Biki bye baakuleetera munnange? Bw'atyo omukyalo omu bwe baamubbako ensawo ya muwogo nnamba. Omukyalo omu yalaba nga waliwo omukyala njagala nnyo, ndowooza nga yagamba oba mulongo ndimuweereza nti emmere. Kye yakola nga yeeyisa ewuwe ng'alina bulumonde mu kkutiya. Ng'agamba nange nno ŋŋenda wa mulongo, ŋŋenda mutwalira ku mmere y'abalwadde. Ono ng'amugamba ekiki? Nange linda kansime. Ng'asima ekkutiya ya muwogo n'amuntuusiza nti ye tinnyongereko, nti ayongerako. Ekkutiya yatuuka. Ono okunkubira nti maama nakuweereza ekkutiya ya muwogo oliise abalwadde, ng'ekkutiya yali etuuseeko. Olwekyo nammwe mwewale. Nze nnwana nnyo okulaba nti njogera, naye munnange abantu abali mu linnya lyange bangi. Oli naali kuvumaganyisa. Oli n'abeera eyo ng'akyaye mulongo, naye nga mulongo gwe yakyawa mulala, si ye mulongo akola ku rediyo, nga si ye mulongo nze ayogera. Lwekyo nsaba nnyo bw'oba onjagala awuliriza ebyenjogera, ate ne nsaba nnyo olaba nagamba n'abaweereza obuyambi nga tokozesa ssimu yo, waakiri bireke toweereza, kubanga ne bemuwa okuweereza obuyambi nabo ssente bazirya. Ne zitatuuka owoza erinnya lyo terisomebwa, kumbe gw'owa atuweereze tezijja. N'ensaba ozisigaze waakiri obeeko ky'ozikolamu okusinga oziweereza mu makubo amalala. I'm sorry Nora, naye ngenda kuyambako, ogenda kuzuula omuntu oyo. Kuba essimu ye wakaligo bagambe, essimu yo bagenda kuba bagirindiridde, tinsaba kwogerako ne maama Nanse. Oyogere naye ajja kuyamba. Ono agambye nze njagala kasana. Naye mbaawo ku Sande wakaliga takola, ku Sande nakyokka ku Sande wakaliga takola, ne Shenta Beauty World tekola, ne Mulongo Garments tekola. Tuma omuntu oba owa boda akuleetere kasana, tewali ajja kusobola mukuleetera. That is oba ofunye omukisa n'omufuna. Ono agambye Mulongo gyebaleko, nze nkola kati emyaka 10 naye sente ziganye, nina emyaka 3, nsaba kunnyambako. Naye sente nabagamba singa ffenna twali tumanyi nti wano we ziri, singa ffenna we tukeera, naye ffenna tukola ku makya mutuntu n'olweggulo nga tuzinoonya kubanga tetumanyi we ziri. Onagambye Mama Sarah ndi lubuto lwa myezi 7 n'ekitundu, buli lwenteeka omutwe wansi ndoota nzadde omwana ng'ajjudde ensandaggo ne mu kawompo, ate nga waliwo omuntu eyasudde ewange ebyokoola, mwabaddemu endeku y'omwenge, mwabaddemu amagi 2, akagoye ka bebi nga mulimu n'essuuka enjeru. Mulongo mpulira ntidde nnyo nyamba. Manya sigenda gasoma olindejje. Nange no lunaku lwa message luba lwa kwesiba 2. Oli muzito. Muntu omuzito ng'osaana kuyambirako ddala. Olindejje kumpi. Linnya boda ngenda gisasula ojje wakaliga kati. Linnya boda ngenda kugisasula amagenda n'amadda ojje wakaliga wona atuukira. Nja kuba ndabye kye nnaaba ngenda okukola. Nnyinza okusanga ng'otuuse oba okusookawo, bw'onsangawo ngenda kubuulira ekyokola, wabula bw'otansangawo ogenda kulaba Dija oba Maama Nanse. Ono agambye maama tusaba kutuyamba, famire yaffe ebaddemu enkaayana okuva emabega, zibadde za bibanja, naye kati abantu 2 bakafa ebitategeerekeka, tuyambe. Abooluganda mutandise okwettiŋŋana, omusaayi guyiika nga mmwe muguyiwa, olujja lugenda kufuuka lutya? Abantu nga bagenda basekerera, amugenda kufiirwa abantu ab'omugaso mu lujja. Lwaki tebabyesonyiye atutte ekibanja n'atwala okusinga okufa ng'afa taddawo? Mwana wa nnyabo, gwe weekuume n'okwetangira nga ggwe. Byonna bikolebwa balamu. Bwe kiba kibanja batwale, Katonda alikuwa ekitalina nkaayana. Bwe baba nga bakika be bakaayana,
oba mufunyeeko oba temufunyeeko mubaleke batwale mulifuna ebirala. Kale nkubira mangu ddala tulabe ekyokkola. Ono agambye mulongo nina obuzibu mukwano nja kusanyuka ng'onnyambye. Obuzibu bwange bwa bigere binnuma ne neetamwa okuva nga ndi muto paka kati nywedde eddagala naye ndikooye. Mwana wa nnyabo olumu tunywa amaddagala naye nga tusaana okukebera ku musaayi ne tulaba kawuka ki ddala akatutawaanya. Obuwuka bungi, infections nnyingi ze tulina mu mibiri zaffe naye nga tetuzimanyi. Nsaba tugendeko mu ddwaliro tusobole okukebera ku misaayi gyaffe tulabe ddala kiki ekiba kitutawaanya, kubanga okunywa obunywa eddagala nga tetumanyi oba kawuka ki akali mu mibiri. Ebiwukawuka bingi, olaba ne biliyaziya, jjuuzi nakebedde omwana ng'alina biliyaziya. Ebintu bye twasomanga obusomi ng'abanywa amazzi makyafu, simanya kawuka ka mu mazzi ka ku nnyanja naye nga bulijjo baliyita ddogo. Nze mulongo nzikiriza nti eddogo gyeriri naye siriwa kitiibwa, siriwa priority. Nze abantu bange bonna mbasoosa mu malwaliro mazungu, gwe ne bw'ojja n'oŋŋamba nti ddogo litya. Ne mmala olumu ŋŋenda omujjanjabira mu malwaliro nga teribadde na ddogo naye nga mmwe muliyita ddogo. Naffe kennyini tuyige obuyonjo, tuyige okwefaako. Ebintu by'obulamu tubiggyemu ekyejo tube bayonjo. Obutanaaba, obutasenya mannyo, obutafumba mazzi ga kunywa bitusibyeko endwadde. Tube bayonjo naffe kennyini. Ono agambye mulongo nzije ddi ewakaliga nga nfa, maama wange bwe nkuwulira ŋŋuma naye omusajja ayomba anvuma, n'ewaffe tuli bubi nnyo ne family. Bino byangu tekikwetaagisa kujja wakaliga. Tebikwetaagisa kujja wakaliga mukwano. Bino kuba bukubi ssimu by'ebizibu bye tuyitamu bulijjo. Tubadde n'abasajja abavuma, abakuba, abakola batya naye abakyala batusingako bamanyi ekyokukola. Bino tebikuleeta ate transport yakuleeta wakaliga onaamukozesa ng'okolamu ekintu ekirala. Nkubira nga nvudde ku mpewo. Ono agambye nkulamusizza nnyo maama, olina gwe wagambye nti akwata ebitambo. Omuntu oyo asobola okukebera mu kika kye ŋŋenda okufumbirwamu oba temuli muzoogwo ogwo obusezi. Ate akwata ebitambo si yakebera ebyo. Akebera ebyo ate mulala, oli akwata kitambo kimanyikiddwa nti nno kitambo. Naye bw'oba oyagala okwebuuza ku mukyala gw'ofunye oba ku mwami gw'ofunye oba ku mulimo gw'ofunye oba ku nnyumba gy'ogenda okuyingira, oyo mulala. Era onkubira n'oŋŋamba ngenda kuyingira nnyumba naye njagala balabemu wendaga watuufu, njagala kugula kibanja naye watuufu, njagala kufumbirwa naye bwe kityo ne tukola ekisoboka nga tekinnabeera. Ne tukola ekisoboka nga tetunnayingira nnyumba. Ne tukola ekisoboka nga tetunnatandika bizinensi yaffe busente kufiiramu. Ne tukola ekisoboka nga tetunnasenguka. Ne tusooka ne tubaako bye tukola ng'abalabe tebannamanya. Ekyo bwe kibeera. Ono agambye mulongo nange olumbe lunnuma, lulimu ekitambo, lulimu ebyo nabyogedde nnyo, onkubira ne wejjanjaba. Ono agambye maama Sarah naffe abayina obudaala bw'ennyaanya tugule kisumuluzo oba nkala. Nziraamu maama omulungi. Ne bw'oba nakaki ako k'osobola okukola era kasobola okututumuka. Bw'aba kabalagala n'omutunda mu bungi, bwe ziba nnyaanya n'osuubula pulaayi, bwe gaba manda n'otunda ensawo n'ensawo. Olaba tuyimusa batalina nawe batandikira naye gwe alina akadaala ako. Kadaala ako ye maama wo, kawe ekitiibwa, tetenkanye butetenkanye okulaba nti tutunda mu bungi tebidiba tebisula. Bwe ziba nnyaanya ng'obadde osuubula akataasa kamu, tusuubule obutaasa bubiri. Bw'oba obadde osuubula ekitundu ky'ensawo y'amanda, tutunde ensawo nnamba. Bwe tutyo mpola mpola omudaala gukule, kaleme kuba kadaala akatava mu kifo. Ky'olina kyennyini kye tuzimbirako, Katonda n'akiwa omukisa, ne tukifunamu ssente ezisobola okutuyamba. Kale nkutegeeza nti mulongo gavumenti sesangibwa mu kibuga wakati bayitawo ku Sasa Plaza. Bw'oyingira Sasa Plaza tunula wansi, waliwo obugere bumyufu ogenda obugoberera paka ku level number 4.
ewali flyover kw'osanga Mulongo Garments. Tulina engoye z'abaami, engoye z'abaana abalenzi, engoye, suuti, empale, amasaati, byonna tubirina. N'olwekyo mujje mutuwagire ku Mulongo Garments. Tweyanziza nnyo obuyambi bwe mwatuwadde era tweyanza nnyo n'abakyaleeta obuyambi. Abagenda okubookinga mugende mu bookinge, buli kimu tugenda kukifuna ku Friday era buli kimu lwe tukimaliriza. Essimu ya Mulongo Garments eri 0788 93 45 46 0788 93 45 46. Star FM ye radio gy'owuliriza. Nkankomewo. 87.5 Star FM. Oli ku Star FM 87.5 96.9 emunyenye y'eggwanga. Program quote YAMAKA omulongo babiri Sara gemanya gange. Akayimba bakayise ntambula ne Yesu kansuubire nti kabatambulidde bulungi ddala naye nga nkujukiza nti omufaliso baguyita gwa Euroform gw'ogenda okugulira maama taata jjajja senga omuntu yenna yeetaaga omufaliso mugulire omufaliso gwa Euroform ojja gusanga mu maduuka wonna mu Uganda era nga bw'oba ogwagala mu bungi bajja gukutuusaako bakubire ku 0707 600 567 gwe mufaliso gwa Euroform. Songa Plascon Paint yerangi gy'ogenda okusiigisa buli ky'oyagala okusiiga kyonna. Ate nga ne Nachokeya basangibwa ku Lubaga Road. Ate namwe ab'e Masaka mugende mu booking e Masaka kunaaba yankwata ku mutwe mabala nkala kasana ate n'akemitwalo 10. Nachokeya duuka lya habo eriyina buli ddagala lyonna ly'ofumba n'onywa ng'olina pressure, ng'olina sukaali, ng'olina asthma, ng'olina ekiwanga, ng'olina aniya, ng'olina obulwadde bwa HIV, so nga n'omulwadde wa kansa bakuwa n'ofumba n'onywa era embeera n'etereera. Basangibwa Masaka ku Muto Complex ate ab'e Kampala bali ku kizimbe kiyitibwa Musajja Alumbwa wano ku Lubaga Road. Kati gwe w'e Kampala ng'oyagala Nachokeya kuba 0752 39 38 39. Ate ow'e Masaka ng'oyagala Nachokeya kuba 0752 51 37 77. Ono agambye nti Maama Mulongo nsaba kumpa ku magezi. Nina abaana 4 abatalina ayamba kyokka mbadde njagala ngende ebweru naye buli ansuubiza okunnyamba atuuka n'abivaako. Naye ebimu bannange ebibuuzo nja bikendeezaamuko siganye buli lunaku ku radio kubaako omupya. Naye kuliko ebibuuzo bingi ebifaanagana. Kale nsaba bw'owulira ekibuuzo kyo nga kifaanagana n'ekyomulala ng'okozesa amagezi ge tuba tuwadde omulala. Oba olina okwejjanjaba mukwano ojja kunkubira. Mami nkulamusizza, maama yatuzaala abaana 10, omukulu yafa, kati nze mukulu aliwo ow'abato bange. Tekuli mufumbo, bato bange baloota nnyo omugenzi. Kyokka maama tatufuddeeko nga maama, ffenna tuzaalidde waka. Tukola ssente tetuziraba, mami nze bwe nkomawo nja kwejjanjaba nsaba ku buyambi bwo. Kale bw'onaaba okomyewo nja kuwa essimu ogenda otandika okwejjanjaba ne baganda babasobola nabo bankubire batandike okwejjanjaba. Maama Mulongo nkulamusizza, maama tusaba ku magezi twakafiirwa abantu 3 nga tekuli alwadde. Maama tuyambe. Nga kitalo kibwatukira ono nga gutera okuba omuteego. Ali mubuuziza ku bantu abakulu abansingako. Kibwatukira gutera okuba omuteego, gutambulira ku yasooka okufa ne gusobola okutulugunya n'okusaanyaawo famire. Nsaba obuuze ku bantu abakulu oba nkubuulire ky'olina okukola nkubira. Banagambye Assalamu alaikum maama, ndi wa myaka 27, nkuze nga ndi nfuuza okuva ku myaka 7. Obulamu buganye, ntambudde, wakandagirira abantu 4. Wabula yasembayo, yampa omutemwa gwa ssente, mba ngendo zinoonya, ate nendoota muganda wa maama wange nga ngamba nti ne bwe nnaakola ntya yanneetooloola dda.
kasita oba omutegedde nze bino byensinga okwagala okutegeera kyobulaba nagamba nnyo nga tusobodde okufuna kunaaba nti bwe tuba tutambudde nnyo ne tulemererwa tunaabe tujja kulaba bannanga asiika obulamu tassa mukono ogambye twakatambula mu bantu bana enjawulo egaanye kati wuuno ogambye yasembyeyo gye walootedde muto wa muganda wa maama wo ng'akugamba nti yakwetooloola dda nkale simanyi kyakulanga kuba simanyi sijjaga kusala musango naye olina kunyiikira mukwano aba yakwetoolola nawe weesumulule kubanga si buli atuteeka ku njegere nti yalina okutusumululako mulongo kiva ku ki okubeera ng'enviiri ziva ku mutwe buli kiseera n'okwesisiwala omubiri kasita oba ng'olinamu olumanyo kaba kabonero kalungi akakulaga nti waliyo obulabe waliwo obuzibu bw'oyinza okufuna ekyo kiba ku lumanyo fe abalina olumanyo mu mubiri gyaffe n'entalogwa buba bubonero obukulaga nti waliwo obulabe bwonna era ebiseera ebisinga bwe luba lugendo oba olina okulukyusaamu mulongo maama oli otya mpitibwa amannya tugaleke maama nnyina emyaka 21 nnyina olubuto lwa myezi 5 naye siina ddagala lye nnali nnaabyeko wadde omwami wange ssente zikendedde ne bizinensi zonna mwe yanteeka tezitambula nkoze ntya maama ojja kukubira bannakyokeya be bajja okuyamba ku nsonga eno bajja kuwa eddagala onaabeko ng'ow'olubuto wano mu Buganda nze nakikakasa nga nze naye n'abalala ne bakkiriza ne bakikakasa bwe tubeera olubuto lusiba ebintu ebimu naye bw'oba weefaako ng'oli lubuto tebyesiba bwe tubeera lubuto kituufu olubuto lubaako bye lusiba naye bwe tuba twefaako terusiba ono agambye nti mulongo nze nkwebaza mu covid muno nkoleddemu ssente era mpezeza obukadde 9 ngenda kugula poloti njagala nkuleetera enkoko ndyeko nange kati mu kyalo bagenda kumbala mu bagagga b'ekika wanzija wala maama nkwagala nnyo amannya sigenda gasoma ate sikujjukira essimu ngirabye amiina weebale kwerwanako weebaza nze naye naawe bubeera buvunaanyizibwa bwo buba bunyiikivu kuba kwewaayo kugumira bigambo kwekulabikako ng'omuntu mwebale kunyiikira mwebale sanyuka nnyo nga muli bulungi bawuliriza bange omukama mulungi onagambye maama mulongo nsaba kunnyambako nnyina olugendo naye lugaanye kati myaka 2 ntaddemu n'akasente kangi naye bigaanye abawo akeesibye wano ke tuba tulina okusumululamu oba ogenda kunkubirako tulabe wabaawo obuba bwesibyesibye tusumulule onzijukiza bw'oba ogenda okutambula nongamba nti maama waŋŋamba bwe mbisumululanga ne bituukirira bwe mbanga ngenda okutambula nkubuulirako ne nkubuulira ekyokkola onagambye wasuze otya maama Sara nze nasuze bubi anti bwagenze okukya ng'ebitundu byange ebyekyama birongoseddwa ntidde nnyo ate nnyina olubuto tosoma amannya gange simanyi wooli nsaba ofuna olunaku mu bwangu obutasukka wiiki eno ogende wakaligola be maama Nansi bino bijiini ate bijooga naye nga tonnasooka wakaligo oba sooka ewajja ti majiini osooka okujja ewaka newa newakaliga ng'omaze okufuna kabaani ako bijooga byebisala enviiri byebimwa byebikola ebintu bino ebyekisirusiru bino biba bijiini ate bikuliko mubiri ate oli muzito nga ntiddemu ate totya kubanga bw'onaatya ate tetujja funa obudde ojja ewakaliga olunaku lwonna no ebijiini bimanyiira naye nsaba ombuulire oba omusajja gw'olinamu olubuto ddala wuwo oba omusajja gw'ozaalamu ayina omukazi tokinkisa jangu ombuulire amazima ne bw'osangawo maama Nansi mubuulire amazima
ngenda kutaasa bulamu bwo sigenda kufa ku lwaki ozaddemu ono oba oli naye ekyazze ne kikumwa kyandireeta obuzibu mu maaso. Nnyumba nkyamu, ennyumba yo nkyafu, nnyumba yo giteekemu obubaani, nnyumba yo gisuzeeko irimu, sula ng'osaba weezizika ebbayibuli mu nnyumba yo toliimu wekka. Nkwegayiridde. Tujja kutaasaako bye tusobodde kasita obudde bukyali. Nyigiriza ojje ewakaliga. Ono agambye mulongo muganda wange yafiirwa abaana abana abajjira mu nju ehoyima omwezi ogw'omusanvu. Mukama yamuwaddeyo ezzadde ly'omwana omulenzi. Mwebale kumusabira. Bambi mujjukidde abaana bonna ne bafa nga bitalo. Mukama yeebale. Yeebale Katonda nakumugumya amusangula amaziga amuweemu obulungi obusinga abaana abo. Tumanyi oba bandibaddewo ne bamufuukira agaana. Mukama bw'atyo bwe bwe yasalawo bazaala nteekateeka z'abantu ababi. Omukama yasinga okumanya. Kale nsaba Mukama amuwe essanyu mu mwana we oyo omu gwe yakamuwa, amumukuumire ate amuwe n'abalala. Nkyali ku nsonga y'omwana ono. Florence Naluwoza webale kuwuliriza, Nalutayo Otis mwebale kubeerako, Christine Jordan, Santos 245, Martha Suzy First Lady wa Michael nga bulijjo ogamba otya, Gloria Grosh Wanyenya, Naku Regina, Mbatudde Mariamu, Namutebi Edith K, Namulema Janati, Elena Thamatha, Rose NN mwebale nnyo, Nalubega Rehma, Salomba Mpishi, Namagembe Viola, Yesteni, Kahirwa Sharing, essimu gye njagala yiino. Mukkirize mbasiibulire wano kamala okukola ku nsonga z'ono omwana eya shavingiddwa n'akeera ku makyanga shavingiddwa ataali lubuto. Mweraba tusinkana olunaku olw'enkya essimu zange kweziri, tolinda kizibu kutuuka awo. Banange mufeeyo ebintu bino olumu bibeera bya layisi. Ogula akabaani ak'emitwalo 2 oba 3 n'okateeka mu nju ne kanyookeramu. Tolina kyofiirwa. Abamu tuba tetumanyi, sigenda basalira misango, naye gwe akitegedde n'owulira nga njogera n'okibuusa amaaso n'olowoozanga nti bw'ogula akabaani ak'emitwalo 2 oba olabanga ssente nti za mulongo. Si zange. Kyenjogera mba nkimanyi ne kyotaasa mba nkimanyi. Tomanya wandigoba olumba olwanditutte obukadde n'obukadde mu nnyumba. Tonyooma. Bw'oyita banno si banno. Bw'olowooza nti bakwagala tebakwagala. Bw'olowooza nti basanyuka olw'okufuna kwo, bangi tebasanyuka. Bw'olowooza nti nno bw'ofuna bakujaganyizaako, abamu balinda lw'oligwa. Beekuume naawe weerwaneko, naawe weefeeko. Tusula mu kyaki nga si lwakwagala naye nga tugenze kuyaayaanira Katonda. Tugenda bamasheehi nga si lwakwagala, naffe ssente ze tubawa tuzaagala naye nga tugenze kwetaasa. Tunaaba eddagala ne batuyita bye baagala byonna naye tetufaayo kubanga tuba tweyambululako ebyo ebyatuleeterwa abantu be tutamanyi. Tukuma obubaani buli lunaku kubanga tugoba amajiini nga tugasuubira nti bagatuleetedde. Twejjanjabe bantu bange, tuyige okusiiba n'okusaba Katonda n'omuwanjagira. Tuzukuke ng'ekiro tusabe novena ng'omaze okugisaba sitaani aba talina wakuyita, kutuuka kukumwa nviiri, kutuuka kushevinga, kutuuka ku kwefuga. Mwesiimye bannange, mwesiimye abakola bannammwe ebintu ne mumala ne mutwogerera ffe ebigambo bye mwagala byonna. Omukama Katonda abakuume bantu bange, mubeere bulungi. Mweraba. 87 Katonyeze 5 Star FM.